nti ffe ku kyapa ekyo tetuli kwabo twagaana. Bw'oba wagaana oli wa ddembe kubanga kikyo naye tekiba kyakuluŋŋamya kutuufu n'obeera ku lwazi nga bakuba ng'ennyumba yejja kwatikayatika ng'abalala bonna basasuddwa okuggyako ng'omuwendo gwe gw'oyagala kubanga buli muntu asayininga kikye willing buyer willing seller. Bwe banga gw'osedde gavumenti ejja kubeerawo okutuusa ng'ompadde sente zange nnyingi. Eyo negotiations. Naye nze Honorable, as far as I'm concerned, ekyolwazi kiwedde. Bw'abanga waliwo omulala ndi available. Olw'okuba nti abantu bangi abajja mu ofiisi yange saagala mujje ate nga siriiwo, njagala abo abagamba nti nno ffe tetunnaba kusasulwa omuwendo gwaffe ate nga twaguwaawo. Oli muntu bano bantu bo bajja kujja gy'oli ng'oyita mu sisitimu yo bajje bale. Then nze zennyini pasule nja kuyita investor oyo mugambe lwaki ono tomusasula oyo asasulwe. Otherwise nze nga bwenyimidde kati ekyolwazi kiwedde. Kyonna kyaggwe waliwo n'abakunja munogenda nga bukyali. Banange nsanyuse nnyo kuba wano. Honorable Diana, okukulembera obulungi abantu bo. Nze nyimirira wano ng'obujulizi. Kubanga okuva lwe wawulira akakuba kuno tonzikirizanga kwebaka. Buli kiseera ebintu by'abantu ba wano. Mwalonda bulungi era mwongera naye nga sinagenda wala waliwo omuntu gw'omutanategeera bulungi ali wano. Mukyala Fiona Balungi, the Senior Special Assistant Special Duties to His Excellency the President. Kati azaala beddala ekintu kitambula bulungi. Kakati mulaba amaanyi Diana gaalina okuluga oli erinamuleeta wano. Pologulaamu ze nabadde okuzisazaamu okujja wano era Diana akimanyi, Honorable Diana akimanyi. Jjo nalina n'aba Kaseese baali baŋŋamba nina okugenda e Kaseese naye ne mbagamba nti siyinza kubanga Honorable Diana tutambudde naye. Njagala mwogedde ebintu bingi ebimu siyinza naye njagala okubategeeza kiki ddala olwaleero ekikireese. There's evictions, there's the forest, there's waliwo nakino ekyolwazi. Naye ekikulu mu byonna bantu kubeera stability, okuba n'abantu nti akantu kendiko kange tewali ajja kungubako. Ekyo kyekisinga obukulu mu byonna byonna. Bwe nasooka okufuna petition nga Honorable bwagambye abamuyitire ne bajja wano, nafuna petition ng'eŋŋamba nti abantu 300 plus era giyina wali bagobeddwa Jesani ng'ate tebasasuddwa. Era n'ensabibwa ebyapa ebirala ebikoleddwa byonna bisazibwemu nakino ekya Jesani kibe nga kisazibwamu. Ekyo kyekyajja ekyo ekyasooka. Next gurupu nejja ng'egamba nti ffe twagala kutusasula ssente ku lwazi. Kati nemba ne petition 2 eyabwe egamba nti byonna bisazibwemu, endala egamba nti ffe tuli ku lwazi, oli alinako ekyapa naye kye twagala atuwa akasente tumuviire akole emirimu gye. So nembeera n'ebintu 2 ebyabaagala akasente kaabwe, ebyabali ebirala ebisazibwamu, ate n'ono investor ali aw'oku lwazi.
tuli mu democracy era twakwatagana ne Diana and what name twatuula ne group eyali represented n'abantu abo n'oyo muyindi gwe sikyajjuka linnya lye nga naye waali ne honorable waliwo nembaga matu obanga mwagala babasasule first of all temugobwako lwa bukaze. It is willing buyer willing seller. Wabawo willing buyer willing seller ekyo president yakiwandiika ekyo kikolebwa. Tewali evictions. So njagala okulaba nga musayinize endagaano ya willing buyer willing seller titutunze obwannannyini bwaffe ku kibangirizo kino kiriko olwazi. Era ne ŋŋamba n'oyo omuyindi bw'oba obasasula njagala osasule nga mukkiriziganya value era njagala documentation eyo. Ne mugamba ne father nti njagala bano gye baba bagenze baleme okubeera district kubanga bannayuganda naye babe nga wajja kubaawo amasomero kubanga bantegeeza nti ebyo bye bakuba ebimu waliwo amasomero agoononeddwa waliwo n'amalwaliro nga tekyakola bulungi ne facilities endala. Era ne mbaga nti mujja kukola memorandum ng'omaze okusasula abantu bano bonna obe ng'ojja kuzaawo amasomero agoononese n'amalwaliro oyongereko ne facilities endala. I think eyo yali undertaking naawe honorable wagiwulira. So nenkwata ebintu bimeka bisatu okulaba nti abantu bonna abali ku lwazi abaagala okusasulwa basasuddwa kubanga ekyapa bwe nakiraba ekya Jason ng'ekirapa kiri genuine ate ng'alina ne license gy'afunye ekyo okusazaamu ekyapa ekyengeri eyo bw'obanga kuliko abantu etteeka lirikiriya abantu abo balina security of occupancy tebakwatibwa okujjako nga wabaddewo willing buyer willing seller ku lwazi olwo. Era olwaleero honorable nzize okukakasa ekyo kye twakkiriziganyako willing buyer willing seller ku lwazi kyakolebwa. Njagala tuwalunge twagamba wano nina lisiti wano olaba lisiti yino nga mwatunda ne musayininga endagaano zizino goli chairman Mulambo n'okukwatiraku endagaano zonna ziri wano ne valuation yonna ziri wano. Abantu basayininga buli muntu one by one. Zizino zonna zina kopi zange zizino one by one zino ziri attachments. Eno list yino wano nga mwasayininga sente ne muzitwala ekintu ky'olwazi ne kibanga kiwedde era title ngirina wali ngirabye photocopy. Plot, is it plot 21? Plot, I've seen it. Eh? Yes, plot 21. In. Kakati sagala muntu yenna abuzeebuze omuntu omulala yenna okubuzabuze gwalo. Ekyapa kyo kino wano and it is there. Kakati ne area yenyini plot 21 okirabe area eri mu triangle kind of triangle eyo abantu bonna abali nako ebibanja okusinzira kukkiriziganya kwe twatula ne honorable Diana Mutasingwa n'abantu bonna abaliko nzize wano okukakasa nti ddala kyakolebwa bandaze nti kyakolebwa. So kino kiwedde, kino ekyolwazi kiwedde. Bw'olaba nga waliwo Masembe John
nga nze atwala kati eby'ettaka ebya Kabaka nga bannonda. Minisita twamulinda, Minisita Diana, batugamba nti agenzeeko kuzaala. Ne tumulinda omuntu w'abantu, ne batugamba nti mumukuume, era ne tumukuuma. Ne batugamba Minisita Mayanja ajja, era twatuuza wano abantu nga baali 400. Ne tulinda Minisita Mayanja, ne batugamba nti tajja kujja. Naye nsanyuse nnyo balaba, ndi muntu wa Museveni nnyo. Naye njagala nnyo enkola ereka kuvuganya gavumenti yaffe etya nti omuntu aba yawa busuulu nga yava ku mulembe gw'Obote ekyobusuulu nkijjako badde kyalwazi nina ettaka ly'ababiikira lye mbadde nkuuma. Ababiikira gavumenti Museveni yabagulira ettaka eryo naye tebannabasasula ng'ate weerwazi lwe lukoze eki lwetudde. Ekyo kyenjagala oyo atanasasulwa badde okimanyi St. Maria TTC tebannagisasula ng'era waliwo n'abantu abaki abalala. Sebo mukama wange Minisita Mayanja, ensonga eyo ebaleke kubuzaabuza, era ensonga njagala tuzitwale ng'ekikulu. Waakiri ababiikira babagulire eki ettaka. Sebo weebale ne investor lisi gyenina n'endagaano ze bawandiika ziraga nti abo bonna baliko basasuddwa, era nzize okukakasa nti ekyo kiwedde, ekyo kivudde mu ddiiro. Kati kyenvudde ngamba nti oba waliwo nga babasisita b'ogamba abatasasulwa ng'ate bali ku lwazi olwo, bajje ewa Honorable ajja kutuukako buli mande tusinkana mu kabineti, tujja kukola ku ekyo kigwe once for all. Ekyo ndowooza kiwedde ekyolwazi finished. Ekyokubiri kyekya ebyapa ebirala lwamu. Kasooke mbanyonyole ekikulu ku kyapa, ekikulu ku muntu nga mwe abasinga kiki? Ekikulu kibanja kyekisooka. Omuntu ettaka lya bannayuganda Article 237 ya Constitution, Article 1 gamba ettaka lya bannayuganda mwenna nga mubeera nalyo okusinziira ku tenancies. Tenancies ziri nnya: ye mailo, freehold, leasehold ne customary, nga zonna ziri registro n'ebyapa. Naye kyokka sub article 8 negamba nti ku mailo, ku leasehold, ku freehold kuliko ow'ekibanja. Olulimi lwa Constitution bamuyita legal or bona fide occupant. Mu public land bamuyita customary tenant oba customary holder. Ekyo kagamba nti abantu abo balina security of occupancy. So basically okusazaamu ekyapa oba obutasazaamu kyapa tekikwata ku your security of occupancy. Oba oli alinako kati ekyapa tujja kisazaamu ngenda kyongerako. Naye oba oli alinako ekyapa nga kya leasehold oba kya freehold oba kya mailo, tekirina kyekikwata ku bwannannyini bw'obwekibanja kyo, kubanga section eyo ntera obisoma naye kati obudde bumpeddeko. Naye for the sake of this, kubanga kiri mu Constitution, kaki basomere mu kitegeera nti weekiri 237 kikino kakisome mu luzungu olusooka. Upon the coming into force of this Constitution and until Parliament enacts an appropriate law under clause 9 of this article. Clause 9 yegamba nti etteeka lijja kukolebwa
2 years after the coming into force of this constitution, for a law for the acquisition of reachable interest in the land of the occupier. Kitegeeza nti parliament ejja kukola etteeka myaka 2 yalina okukola etteeka tenadikola buli wa kibanja mwana ayita okufuna ekyapa ku kibanja kye. N'olwekyo kakati eno kigamba nti ku ttaka eryo kuliko ow'ekibanja nti ku ttaka kyeryo mailo kikirowano mailo freehold or leasehold shall enjoy security of occupants on the land. Kwegamba ow'ekibanja kyonna ku tenancy yonna ebeere ya leasehold ebeere ya freehold ebeere ya mailo takwatibwako. So teweeralikira tiwaliwo eyazze kuno n'afunako ekyapa n'olwekyo abagoba.